Omukulu amanyiddwa nga Norbert Mao, ng'ono Norbert Mao mumumanyi bulungi nnyo ye president w'ekibiina ekya Democratic Party, ye president w'abantu nga Mathias Mpuuga, president w'abantu nga Abedi Bwanika, president w'abantu nga Dr. Bayiga Lulume n'abantu abalala mu kibiina ekya DP. Ate nga mu ngeri y'emu ye minister w'ensonga eza justice and constitutional affairs ate mu government eya NRM. Ate ng'ekibiina kye balimu bagamba mbu kyekimu ku ebyo ebirwanirira enkyukakyuka mu ggwanga erya Uganda. Norbert Mao oluvannyuma lw'okuba nga abadde ayina amabago oba kanjiyite ebbago lyabadde aleeta okutembeeta mu parliament bimukalidde ku matama oluvannyuma lwa leader of opposition Honorable Ssenyonyi okukola ogugwe nga bw'omumanyi bw'atali musajja mwangu. Waliwo gye bayita National Tribunal Bill Norbert Mao gy'abadde aleese mu parliament olunaku olwaleero gwampuliriza era eno yempaliriza nzija newankubadde sinnatereera naye kino nina obbaweereza kino kye tweyama kye bayita okuweereza mu bulungi ne mu bubi kati tuweereza mu mbeera ey'obugubi embeera tennatereera naye ate nina okugabawa mu parliament eyo ng'oggyeko akasambattuko okusika omuguwa n'okukaayana ebyabadde olunaku olwajjo nga bwe mbikulaze ku mukutu gwaffe guli omulala olunaku olwaleereera debate eno yagenze n'ekomawo. Kakati Norbert Mao n'aleeta ebbago lye lino lyenkugambye baliyita National Tribunal Bill. Ebbago eryo njadde kunnyonnyolako nkutegeeze na biki ebigenda okuba nga biribeeramu. Norbert Mao bw'alireese n'atandika okuba nga aliyisaayisaamu abo abantu abakulu abategeeza ababaka ba parliament abategeeza ne wabaawo akaseera bwe balina okugasimbagana ne Joel Ssenyonyi. Naye nga Joel Ssenyonyi jjukira y'omu ku bantu abasinga obutaba bangu naddala nga batuuse mu nsonga nga zino. Joel Ssenyonyi bwe bagasimbaganye ne Norbert Mao ne bimutabukako era awunzisa agenze wa mukama we Speaker Anita Amongo ne beegeyaageyaamu awo waayo akasajja nga katuli bubi nkoze ntya ku nsonga eno. Norbert Mao awunzise etteeka lino oba ebbago lino alizizaayo mu kasero. Ngenda kukulaga n'akasero kalabi alizizaayo mu kasero n'alizaayo w'abakama be nga nsonga ki ebbago ligaanye okuyita ligaanye lwaki Honorable Joel Ssenyonyi aliremesezza afuuse ekizibu asimbye Nakakongo. Joel Ssenyonyi nga bwe nkugambye nga bw'omumanyi kakati mu kasawo ako koolaba wansi mu bigere bya Norbert Mao tozanja kugaziyamuko ku kifaananyi ekyo. Akasawo ako koolaba wansi mu bigere bya Norbert Mao akali mu kkala eya bbululu mujjiddemu amabago agawererako ddala wabula watuuse mu parliament oluvannyuma lwa pressure emuteereddwako Joel Ssenyonyi akasawo ne kasigala nga kakwekeddwa. Ssenyonyi ne yeefuga parliament olunaku luno lwennyini. Norbert Mao etteeka ne lizzibwa. The Minister of Justice Honorable Norbert Mao has conceded to legal issues raised in the minority report on the National Tribunal Bill and subsequently withdraw the bill. Amaze okukola kye bayita withdraw abizizaayo bimudibiridde gwampuliriza ku mukutu ogwa Redson TV. Njagala kusooka kutegeeza gwatana subscribe nga kikole kirira wansi olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kale ka notification abenga ate to missing nsonga yonna bino nno bibadde tebinnakomaawo. Njawo nti Joel Ssenyonyi yeetisse parliament olunaku olwaleero takomye ku ekyo agenze mu maaso n'okuteeka abakulu ku bunkenke ategeezezza gavumenti nti mu bwangu ddala njagala mukwate ssente ze twawa kampani emanyiddwa nga Day Pharma. Mujjukira kampani eyo emanyiddwa nga Day Biopharma esangibwa Matugga. Leader of opposition Joel Ssenyonyi yagenda n'alambula n'alondoola agenze yeetegereze ddala ebintu bino bye tuteekamu ssente kampani zino zituteekamu ssente zikola ekyo kyennyini kye tuteekayo. Gavumenti y'eggwanga erya Uganda yawaayo obuwumbi 723 723 billion Uganda shillings zigenda supporting kampani eno eyali manyiddwa nga Day Biopharma esangibwa Matugga ngeno yali egenda kukola eddagala eriwonya ebirwadde ebyenjawulo. Kakati Joel Ssenyonyi bwe yagenda otuukayo ng'ekyamazima abasajja bano tewali kigenda mu maaso, tewali kyakoleddwa. N'agamba waliwo kye sinaba kubanga ategeera. Olunaku olwo zaali ngenda kusoma 19 mwezi gwa mwenda mwaka wa 2024 mbijjukira agenda n'abamu ku b'oludda oluvuganya abali ku ttiimu ye oba ku shadow cabinet gy'akulembera. Joel Ssenyonyi n'atambula nabo bwe yatuuka ku kampani eyo ng'akola omulimu gwe ogumanyiddwa nga oversight okulondoola n'okwetegereza
companies n'entambuza y'emirimu George Ssenyonyi yakizuula era no report agipresentinze leero mu maaso ga speaker n'amutegeeza nti nnyabo Madam Speaker newankubadde gavumenti eno be bakama abeera gy'olina okubikkirira twagala oba nze nga leader of opposition n'ababaka bannange be nakulembera ne bannayuganda betukiikirira twagala okumanya nti ddala zino ssente ze twawaayo obuwumbi 723 723 billion Uganda shillings ssente zino zaakola ki kampani eno yaddeyi Biopharma nga tekola mwatugamba nti egenda kutandika okuproducinga mu October owa 2024 twagivisitinze nga tulaba kigenda mu maaso kakati nno embeera bwetyo webadde mu parliament ate nga bino byonna byaddiridde ekyo ekyabaddewo olunaku olwajjo kyenjagala okuba nga nkulaga mu katambi kano oluvannyuma nzije tubeere nga tweyongerayo n'ensonga endala njagala okwebaza mwenna abambeereddewo bambi wembeeredde mu ddwaliro maze mu ddwaliro akabanga nga sisobola baweereza nga mpulira mbamisinga abaana ba red zone abagoberezi ba red zone abaagaliza red zone ebirungi nga sisobola kubeera nga ate mbaweereza naye embeera egenze at least eterera mu gwa mpuliriza so kati neebaza mwenna sijja kumenya mannya naye bambi mwebale kumbeererawo mwebale kujjanjaba na kuteekawo mbeera kulaba nga at least tukomawo ku mpewo tubeere nga tuweereza era wano wennyini wenjagala obbeebaliza mu ngeri gye sisobola bamalayo mwenna mukama abaddizeewo namwe abanyambyeko mu nsonga ya kaddata oluvannyuma lw'okuba nga nkomyewo at least sofa tusobola okugira nga tutambulirako awo kanzije tubeere nga tuwuliziganya mu updates eziddako. The ayes have it. The debate is open. The debate in Sereko. Madam Speaker, we are challenging your decision and we are more than 50. It's okay. We are challenging your decision. Just It's a second. okay. Madam. It's okay. Honorable Sereko. Right, Honorable Speaker, I just want to bring it to your attention. Over 40 of us have stood to challenge your decision, and it's provided for in the rules that the Speaker's decision is actually challengeable, and there is a modus operandi. It starts by at least 40 members standing up, and from what I see, we are over 40. I would like to suggest that... Order, Madam Speaker. Order. Right, Honorable Speaker. Right, Honorable Speaker, I'm still concluding this matter. Right, Honorable Speaker, I would like to suggest that you give audience to these over 40 members that have stood. Which 40 members? Right, Honorable Speaker, you had wanted to know the 40 members. I can mention Honorable members. one by name. Honorable members, listen. Honorable members, first tell your people to sit before I allow you to talk. Right, Honorable Speaker, just to give you assurance, these members are not standing up because they are defying you. That's number one. We are standing up in pursuit of the rules which provide for a modus operandi on how a decision or a ruling of the Speaker can be challenged. So it is not indiscipline for members to stand. The members that will have the second reading tomorrow, first thing in the morning. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Aji Abudu omusomi w'eddwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddwa okubeda nedda eddwa zaabaawo eddwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 075 2 44 715 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.